Omulabirizi w'e Mukono Bishop Enos Kitto Kagodo akubiriza abaana abagenda okutandika ebibuuzo bya UNEB ebya senior 4 okwewala okukopa n'okugujubanira obusasi byagambye nti biyinza okubaleetera ebigezo byabwe okusazibwamu. Okwogera bino Bishop Kagodo abadde ku ssomero lya Mukono High School erya bonna basome erya senior lyokka erisangibwa mu kibuga ky'e Mukono ku mukolo gw'okusabira abayizi abagenda okutuula UNEB okutandika ne wiiki ejja. Abayizi 349 be bawedde okuteekebwateekebwa nga balinze essaawa batandike ebigezo byabwe ku Mmande. Omulabirizi era ataddeko n'abayizi 61 emikono. Mu kutuuka ku ssomero Bishop Kagodo ayaniriziddwa bandi akulira essomero lino Frederick Kawumi Mbaziira abasomesa n'abayizi mu kitiibwa. Bakumbye okugenda ku main hall ababadde okusaba okulembeddwa mu Bishop Kagodo. Okusaba kuno kwetabiddwako Ssaabadinkoni w'e Nasuuti Venerable Kenneth Kampi akulira ebyeddiini mu ssomero lino Chaplain Samuel Kyolaba ne bannaddiini abalala. Mu kusaba kuno abayizi batenderezza omutonzi era nga kwetabiddwamu n'abazadde. Tannabasaako mikono Bishop Kagodo abuuzizza abayizi oba banaanywerera ku Katonda waabwe era ne beeyama okukola bwe batyo nga Katonda ye mbeezi waabwe. Bano luyisa ebibuuzo Bishop Kagodo n'abateekako emikono. I want to hear that loud amen. Lord God, confirm and strengthen your children with your Holy Spirit, and we pray may you empower them for your service. Amen. May you confirm and strengthen your children with your Holy Spirit, and we pray may you empower them for your service. Amen. Bw'abadde abuulira Omulabirizi Kagodo asabye abaana okwesiga abasomesa bye babawadde kubanga bijja kubasobozesa bulungi okuyita era n'abalabula okwewalira ddala ababalimba n'obusasi. In your church, the African Church of Uganda. The finalists. We are for congratulations. I want to thank you. This is the day God has made. After a few days, we are going to sit for exam. This God is with you. I'm bringing an message. You are God's children. But don't relax. Akubiriza n'abayizi okwekuuma n'okwambala obulungi baleme okwenyigira mu bikolwa ebisobola okubawugula okuva ku bitabo basobole okufuuka abantu ab'omugaso mu ggwanga. Business.
future figures. Omulabirizi oluvannyuma asabidde abayizi abagenda okutuula ebya senior 4 Lord, hear our prayers. Lord, hear our prayers. So, may the Lord open the doors of heaven and shower you with his heavenly blessings. And may the blessing of God the Father, the Son, and the Holy Spirit rest upon each one of you, our fathers. The Lord bless you. Government, the Lord bless you. Here, the administrators of this school, the Lord bless you. The entire Mukono High School, I bless you. May the blessing of the Lord be with you, be with you. Onwards. And you be blessed. In Jesus' name, we are prayed. n'abawa ne success card okubaagaliza ebibuuzo ebirungi. Success card from organizers. And the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. We wish you success. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Omukulu w'essomero lino Fred Kawumi Mbazira awadde alipoota ku ntambula y'emirimu ku ssomero n'ategeeza nti omuwendo gw'abasomesa gavumenti gwebawa nga essomero guli wansi nnyo okusinziira ku baana abangi be bayina. Sooka byonna lipoota erimu ebituufu ebisooka ebyo bikwatibwa lipooti ebyo byo birina okuba okutujjukiza gy'emirama gy'essomero bigendererwa n'ekyo ekitukunga bituukiriza school motto. We between the name of our Lord Jesus Christ, tukwaniriza era tukwaniriza ku lukyala lw'olusoose omusumba omukulu owa Mukono Diocese. Tugeezaabaza lwaki tufunanga mukisa obutongole olw'okulondebwa n'okutikkirwa n'oluvannyuma n'okutuuzibwa Omulabirizi wa Mukono omukaaga Mukama yeebazibwe okutaano. Kakati abantu abali mu ssomero muno nga ntandikire mu bayizi taddemu awo lipooti z'abayizi basomesa n'abakozi abalala batali basomesa bonna awamu mu nteebeezo olw'okuba nti nzikuwadde taata teripooti yo sijja kuzigenda mu ggwanga olugendo kulanga naye statistics ezo nzikuwadde nsobole okutegeera batuzeewo ki bali wano ate bwenaagenda oluvannyuma nga njogera ku bitusoomooza n'ebirungi byetufunye ngaotegeddewayo. Kakati obutonotono tuyinza okwogera ku muwendo gw'abayizi n'abazadde n'abaana abayizi n'abakozi ebitonotono ebimu ku byebirabika amakulu ekisooka okwogeraageranya omuwendo gw'abasomesa n'abayizi gavumenti beetuwa okusoomooza kw'amaanyi kubanga twandibadde tulina abasomesa 1,700 gavumenti nga yebaleese naye kwabo twakatanombala kati yeebazizza obulabirizi okubawa ettaka eddala yiika 10 kwe bagenda okulimira emmere ey'okuliisa abayizi n'okukolerako emirimu emirala egy'essomero ng'akkaatiriza nti nga essomero eby'obulimi babitaddemu nnyo amaanyi.